Nkowoola ebirondaba obudde budduka kasaayi, byenfumintiriza binnyogoza n'omusaayi, bwentyo kyenva nfuna akatebe kange era n'akacaayi, ne neebuuza oba nze yali omusibya byayi okufiira omwana w'abalungi ono Naggayi. Enviiri zo maama ennungi ezaali ez'amasadde, teganvanga ku mutwe amaaso g'amalungi ag'endege, ennyindo y'endaalo n'eddoboozi ery'ekimbejja, kussa akabina maama akaali ak'endoddo, akaakutambuza nga weeyiringula n'essimbo, obwenyi obw'empumi n'omutwe omulungi ogwawundwa, ebyabumbibwa mu nsingo ye ey'ekitulege ebyaleeteranga omulabi osigala ng'amegeredde. Wansikiriza n'eddoboozi lyeri ery'essimbo eryampoomera okukira omubisi nga tuli ku lukomo. Ne neebazanga munywanyi akandanaho, era lwe twasisinkana na kati nkyalulootako neewuunyanga obulungi bw'obutalabwangako. Ye nnyinza ntya okwerabira ogwo omukwano twaliwo? Gwe nayagala nga tuli kibatu na mukono, engeri gye twatijja tuuto mu mikwano twetimbye, n'ab'eŋŋanda ne ntuuka okubagamba nti omutuufu y'ono, abaatulabanga ne batugeya nti muli luno. Naye raba omukwano ate bwe wajjuza obukuusa, eyali ow'okujjanjaba omutima ate n'ogukosa, n'ojja onnangira ekifulukwambu era sirina nawe nkussa. Nze yeerekereza byonna okusobola okukusanyusa, n'ondekamu bulumi ng'amaziga genkulukusa. Bagamba mbu nawola obutafiira ku bbala limu, omanye akugoba yakulaga ate ery'okuyitamu. Nabwe kityo ngezaako obulamu bukyukemu, anti ensi y'ogimanya esuuta abo abalinamu, naye era togyevuma bw'oba okyalinamu obulamu. Sossolye bw'atafa atuuka enkya kulyengedde, abantu basisinkana ensozi zisigala we zitudde. Era ndikulaba ne nkutottolera ebisigalidde ku lutalo olw'obwomu n'eyo gye ntambulidde. Omusajja wa Kabaka Ssesimba akutumidde, anti ankowoola era neeyuna budde. Kammweyune ndabe ndidda nninda olundi.